Fiki Gaza yakwatiddwa ngambye bwenti ebizuuse ku muyimbi Fiki Gaza munange sibirungi nakamu esaide eno wulira munange ate chikeni alina munange ate byakakasiza esaide eno ate nga wali munange ate ebitambula munange wali ku Dr. Jose Chameleone wona eno munange ali mu kufa ssanyu munange ate Abba Makasi naye akakasiza esaide eno bampita Geminati nsinzira ku Geminati gi ngenda kubeera nga ntandika munange ate ne Chameleone ate maasawo tujje maasawo chikeni ne Fiki Gaza maasawo munange sigenda kubeera nga ndwawo wabula ngenda kubeera nga ntandika ne Chameleone kakati nno Chameleone atadde obubaka munange wali ku mukutu gwe ogwa Facebook obuyugumiza munange ate wali Facebook babusharinga omukulu Dr. Jose Chameleone atadde post eyo nga bw'ogiraba nti no smiling Joseph infa essanyu east or west home is best wali nakakasa nti no sanyu munanga te festival eya Palaso kakati sigina kubeera nga ntwawoko ngenda kubeera nga nkubuulyako ate ku comments era nga ne mwana mulenzi munanga te mutabani we Abba Makasi naye akomentinze wali n'amuweereza munanga ate obubaka wali mu comments ntandise ne Ariet agambye nti no okay wali wonna Paulo agambye nti no my great music friend good to see you smiling I miss your music come back strong and give us its music doctor munange wali Kuloba nagamba nti no great news home is home you're highly welcome back naye ate tannaba kudda Uganda labika kyabadde ategeeza kakati no Ronald nagamba nti no your happiness is our happiness papa we love you wano omulala nagamba nti no good to see you smiling my legend Eunice nagamba nti no glory be to God much love from Kenya kakati no Abba Makasi mutabani we nagamba nti no wali daddy hope you are feeling better today sending you all my love positive thoughts and best wishes era nga bwolaba munange mwana mulenzi munange mutabani we Abba Makasi nga yakomentinga post comment ndozo osobola ogirabaawo mbwekito era nga bwolabye kakati awo kankuggyeko era nga post eyo munange etwedize nnyo ate wali ku mukutu munange ate ogwa Facebook ekifaananyi kyo okiraba mwana mulenzi ng'ali mu kusumayiringa ate bitya wali Dr. Jose Chameleone era nga bwenti bwe mukyekizako munange ate side eyo kati kankuggyeko ate nkutegeezeko munange eruuyi eno Fiki Gaza munange amawulire gakyayongera maaso okutambula abamu abasinga bali mu kwebuuza nti no mwana mulenzi ki ekimukwasizza kakati nno mwana mulenzi munange ate chikeni bwaviriddeyo esaide eno wulira munange ate byabadde agamba esaide eno katono nnyo ate ndyoke nkomewo Fiki Gaza yakwatiddwa ngambye bwenti mu mawulire ge tulinawo Fiki Gaza yakwatiddwa kino tekiri fantastic byatandise bitya mu kikwekweto ekyakoleddwa mu makaage of course police evudde ne confirminga negamba nti Fiki Gaza obumenyi bw'amateeka obusinga obadde bukolebwa mu ggwanga lyettu Uganda abadde abwenyigiramu n'omusango gw'ebijambiya nga kwotadde Fiki Gaza golabona kuomibwa ku police ekatwe wabula ekyenjawulo ekiri mu musango guno nti Fiki Gaza agenza okukwatibwa ng'already alina files nnya ziri sanctioned ngambye bwenti Fiki Gaza bagenza okumukwata nga alina file nnya ziri sanctioned abatamanyi meaning ya sanction nti omuntu bwakukwata tugeze omuntu akozeeko omusango n'ogenda n'omugulako omusango ku police bakwata file eyo ne bagitwale wa state Anthony wamala okusanctioninga file kitegeeza omuntu oyo w'omulabirako okwata bukwasi tasula mu kaduukulu ka komera babeera bamutwala straight mu kooti kitegeeza n'obudde buno omulamuzi waba akyaliwo bamukwata bukwasi ne bamuteekayo ne bamutwala eruzira so kati kibayita file eri sanctioned nti olukwatibwako kooti straight file nyanga ziri sanctioned Fiki Gaza waffe katwongere okumuteeka mu ssaala zaffe omukama ayongere okumusuusa kino tekiri fantastic bwekito eno munange ate bwekitambudde era nga bwenti bwenkoze ku zi updates zino ngenda kusaba video gimpe like obeera nga tonaba kusubscribinga nakyo kikole ddala ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo n'ebirala